amaziga gabana makata ya pata tulira katonda asanga bamaze okugoba bamaze okusula esiro yagana natawali abetaga badage n'abasembeza n'abafula ababetaga abafula balagina abali katonda sasira mulira abasinga obungi mwawulira oluyimba olwo naye nga temumanyi lwava kuki nalaba obulungi bwa Yesu nalaba ekitiibwa ekya Mukama Maria patwa zika patwa siataya ribada zaketele patwa manere boswate evidemisi omuntu yali owamugasenyolo yavambulamu obwange nalowooza nti ebintu bikomye banage nalowooza nti oluguudo luweddeyo negamba mu nsi muno teriyo musajja alina kwagala ng'oli teriyo mulungi ng'oyo natunuuliranga abasajja bonna nga ndaba tebamutuuka nga ndaba tebamwenkana nga ndaba ebintu byakyuka obulamu nga bwakyuka omwaka gwali gumu Katonda nayo kendeza ku byuma kubanga ebigambo byenjogera bikulu waliwo abali wano nga mulowooza Katonda yabaleka waliwo abali wano nga mulowooza embeera yo Katonda tagisobola nyinza okuba siri musabi nnyo naye ndi musinza ekyo kimala Katonda okumpa ebyeŋŋwanira Mukama yabazibwe omulokozi yabazibwe Yesu yabazibwe Omunazalesi basabo ne banyabo Mukama wampa ekigambo ekyo ekya Isaya 62 nensekamu munda yange neŋŋamba ani agenda okuddamu okuwasanze alina bye zituleera ebyana byatuleera emabega ate nga biwerako banange ng'ensi yazika mukono si nsonga ekiro kya leero ekiro kino waliwo akyusa ebintu kuliriza ebintu bya Mukama byewuunyisa nze nali simanyi nti agenda kukola ekigambo ekijja essuubi lyali linzigweddemu Katonda naleeta omuweereza we omusumba Kato Mukama yeebazibwe natuuka nendowooza oba atabuse n'omutwe era namubuuzanga naye gwosobola okunjagala banange ebyankaluubirizaamu awo naye nga Mukama alina ekipya kyakola kino sigenda balimba mukwano gwange yanjogereza naye nenamba yeyesimu saagikwata mu mutwe kati nkyali wano gikwata naye ate mwagalanyi kubanga nali ndowooza byakusaaga embaga bwemala okuggwa muhane munu Katonda muyambera oluyimba oli Katonda nenaba tekibanga kituufu nga kati ndi mukyala mufumbo tekibanga kituufu Mukama abasiza obusima bwa Sayuuni nakubira producer wange omusumba Titus nemugamba musumba njagala kuyimba mpulira njagala kusinza Katonda nangamba jangu mu studio
ne mugamba naye oluyimba sirulina kyakuleeseemu tekikusize wadde akatono. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Njagala kwebaza nnyo Mukama ku lw'abateesiteesi betuteeseteese nabo aba buli lulimi lusinze. Banaye mubakubire mu ngalo. Tiimu yonna eya buli lulimi lusinze ffenna Mukama abawa omukisa. Mukama yeebazibwe. Lwaki njogera ebigambo bino? Kubanga kye bayita okusinza luba lutalo. Era wabaddewo bbato y'amaanyi okulaba nga tufuna ebyuma. Wabaddewo bbato y'amaanyi okulaba nga tubeera ku ground wano. Wabaddewo bbato y'amaanyi okulaba nga kyolaba kikolebwa. Mukama yeebazibwe. Naye tuwangudde n'okukirawo. Tuli bawanguzi n'okukirawo. Kyembadde nfa kimu kwe kukola kino kyendi mu kukola kati, okuyimusa Yesu mu kibuga wakati. Nasaba nnyo Mukama, namugamba Mukama nyamba ongabirire at least nkoleyo mu fulamu bbaana nga buliko erinnya Yesu Jesus, nkuwanikeko waggulu mu kibuga. Mwabulabye bw'oba kalina kawuubeko bw'oti bambi tokatuwulira. Kaliko kigambo ki? Jesus. Mukama yeebazibwe. Kubanga njagadde erinnya lya Yesu liyimusibwe waggulu n'okusinga amannya amalala gonna. Tuyimiridde mu kyawandiikibwa ekiri mu Bafiripi 2:9 paka 11. Fevaliwa. Njagala tukisome. Mukama yeebazibwe. Amina nga sigiwulira. Kati nze engeri gyendi eno mwenga muli emujja nange ginkasukira nti amina. Nkitegeera.
Haleluya. Njagadde tusome ekyawandiikibwa ekyo otegere nti kyokola si nsobi. Abafilipi essula ey'okubiri olunyiriri olw'ekumi T-shirt yasinga okujambala ku mulimu. Essula ey'okubiri olunyiriri olw'omwenda. Era Katonda kyeyava amugulumiza ennyo n'amuwa erinnya liri erisinga amannya gonna. Olw'ekkumi buli vviivi lifukamirenga erinnya lya Yesu. Era eby'omu ggulu n'eby'oku nsi n'ebya wansi w'ensi. Olw'ekkumi n'olumu era buli lulimi lwatulenga Yesu Kristo ye Mukama. Lwatulenga Yesu Kristo ye Mukama waffe, Katonda waffe aweebwe ekitiibwa. N'aweebwa erinnya erisinga amannya gonna mu ggulu ne ku nsi. Era buli lulimi buli vviivi livuunamirenga erinnya lya Yesu. Buli lulimi lwatulenga erinnya lyani? Lya Yesu. Nti yani? Ye Mukama, ye Mukama, Yesu Kristo yazukira mu bafu, ye Mukama. Haleluya. Buli lulimi lwatulenti Yesu ye Mukama. Asobola Yesu Kristo yazukira mu bafu, asobola. Haleluya. Olulimi lwatulenti Yesu asobola. Atwagala Yesu Kristo yazukira mu bafu, atwagala. Haleluya. Olulimi lwatulenti Yesu atwagala. Akomawo Yesu Kristo yazukira mu bafu, akomawo. Buli lulimi lwatulenti Yesu akomawo. Haleluya. Kakati olulimi lw'okusinza Katonda ekyo kya bwa Katonda, wabula olulimi lwo luwemula ekyo si kya bwa Katonda. Mukama yeebazibwe. Njagala okutwala omukisa guno okwaniriza abasumba. Mikwano gyange, bw'obanga oli ng'oli musumba mpuubiraako. Kitwala Katonda n'abasumba obwetowaza. Lwakuba nti bwe tujja mu kusinza bampi Katonda yabeera ow'ekitiibwa asinga ab'ebitiibwa, si weewaawo? Weewaawo abatume, ababuulizi b'enjiri, bannabbi, nammwe mumpuubireko. Haleluya, haleluya. Kale ngulumiza Katonda ku lw'ekyo. Saagala kuva waggulu eno nga saaniriza mwami wange. Jangu tata n'omulere gwo guleete. Saba jangu kafuuyire wano kaleete taata. Jangu n'akatu. Naawe kubako mu ngalo. Yesu, Yesu,
Yesu yebazibwe. Ati wali abanyiza kyokka twaze kusinza kati laba bye tuzzeemu. Muŋambire sigala mwoyo. Sigala mwoyo. Kuno bakuyita kusinza kwe tuliko kati saawa ze. Mukama yebazibwe. Kuno bakuyita kola ki? Kusinza. Oba tosobola kwogera Katonda byakoze. Ekyamazima n'okumusinza kuzibu. Haleluya. So nebaza Mukama lwa mukwano gwange. Omusumba Kato Charles Gideon Muzungu. Mukama yebazibwe. Katonda yakozesa omusajja ono okutula ekikoligo. Naye naawe wabeeyo Katonda gwaggolokosereza ng'agenda kukyusa erinnya lyo, agenda kukyusa endyayo, entambulayo, ensulayo, enjogerayo, enneebakaayo mu linnya lya Yesu. Nsinza Mukama Katonda olw'omuweereza we bwe yanneesigisa. Era akabonero akalaga nti ddala enjawulo weeri. Ono yampasanga nze ekiwata ekyange nkikwata n'omukono gumu n'enkigatta bwenti. Era ekintu kyesinza kwerabira yantwala by then jjajja mukyala yali akyaliwo, jjajjaawe azaala maama n'antwalayo. Kuba oboda omuntu alinalako tuli mu kusinza weekuumire mwoyo. Ogera n'ovaamu tiri kuvaamu. Kaakati bwantwalayo nga nsibye akawoto kannumba. Bwe yantuusayo jjajja teyalaba nti oba nnyinayo n'ebyana byatulera emabega. N'amugamba kano kooleese kali fit. Mukama yebazibwe. Jjajja kasita yakoonamu amugamba mwana gwe tugende kiba kibe. Haleluya. Naye raba eri okuva kawatoka ennumba kati tunoonya zisalambuto. Mukama yebazibwe. Kitegeeza nti omuweereza ono akyusizza nnyo obulamu bwange olwa Yesu. Ekyamazima kiri nti si kye kyatuleese, naye bwe sibyogera bino abamu temugenda kuwona kubanga mulina ennaku ku mutima. Osinziza nnyo Katonda mu overnight z'okusinza obadde mu nnyingi nnyo, naye nga gwe ne bw'ovaayo olaba tole wali kikyuka. Katonda agenda kukyusa ebintu olwaleero. Ebyo ebitasoboka eri abantu bisoboka eri Katonda. Ate kambabuulire tewaliiyo Katonda kyatagenda kukola nga yakiteesa. Ekintu kimu kyenzijukira kyeyajja n'aŋŋamba ng'emikolo gisemberedde. Waliwo omukwano gwe yamuyita n'amugamba gwe omukazi gw'ogenda okuwasa omumanyi yafiirwa, alina abaana, alina ABCD, bali abantu balina bye batumanyiiko. Naye ekiva eri Mukama kiwangula ensi. N'amugamba byonna mbimanyi era gwe ngenda okuwasa. Here we are. Tusinza Katonda ate omulamu. Oba osigalire ddala walondengaku. Oba simanyi taata wange yatuuse dda. Mukama yeebazibwe. Sooka tukubire Musumba Bishop Charles Kaloli Nsubuga mu ngalo ez'amaanyi. Mwana gwe Mukama akukolera by'obadde tosuubira. Juliana
kazireke muzungu kazitereke. Mukama yebazibwe. Haleluya. Ebitasoboka eri abantu bisoboka eri ani? Ekyamazima bwe natuuka ne mpulira nga embeera eyo yagwawo ne mpulira nga ebintu bino byentamye ne ngamba naye abasajja abaddugavu balabika tebawangaala kansaba omuzungu. Ne bagamba kati njagala musajja muzungu era ne ku radio ne nkyogera ne bagamba nange abaddugavu temwewandiisa, temutawaana, temuyitayo. Mukama yebazibwe. Naye Katonda alina abasajja balina okubikulirwa. Nze nakakasa nti ono omwami ye yali ansobola. Bwe yampandiikira message ey'omukwano ku ssimu yange eraga nti mu butuufu ndi mumalirivu, n'asayininga wansi ng'agamba use Faith Muzungu. Naye nga bw'otunula ku ka profile picture nga bw'okatunulako kyekyo. Naye nga wano wansi engeri gy'asayininga kati neninda abazungu nga tebawandiika, nga muzungu ali omu awandiika bw'amaliza n'asayininga muzungu naye nga kati nnoonya ki? Mukama yebaza. N'essaawa ya leero ye muzungu. Haleluya. So twebaza Mukama eyatuleeta okubeera babiri, si lwa kintu kirala okusingira ddala olw'omulimu guno gwe tukola. Kyengenda obagamba nti omwami ono mpagi yamaanyi amabega wange mu buweereza buno obw'okusinza n'obw'ekyaki okubuulira n'ebirala. Mukama yebazibwe. Era musajja alina okukkiriza. Nze mba muna lwempulira nga bikyaga nga biganye nga mpulira njagala bankwatirire, naye ajjayo n'ekigambo nga kiraga nti olina okugenda mu maaso. Mukama yebazibwe. Oba tubuuzeeko oba ne bwaddayo byonna mbyogedde. Haleluya. Mukama yebazibwe. Mukama yebazibwe. Haleluya. Yesu yebazibwe. Gamba Yesu webale olw'olukuŋŋaana luno. Yesu webale olw'omuweereza wo Lilian Joyina Kalyowa Kato. Yesu webale olwakijja kuggwa. Webale Mukama kubanga nange mpeerwa omukisa. Amanyi Omusumba Charles Gideon okuva mu buweereza obwa Miracle Worship Center Church obukulemberwa mukyala wange ono. Kati ye yasumba ekkanisa, nze nsumba amaka. Mukama yebazibwe. Ye pasita wange yalya ekimu kyange eky'ekkumi ate ndowooza tukoleyo enkola nga nange bw'ovaayo eri okufuna ekimu eky'ekkumi nange ojjompa n'ekimu eky'ekkumi. Anti nange ndi kabona ewange. Mukama yebazibwe. Njagala kubeebaza mwenna abazze mwekubireko mu ngalo. Osinza abatazze era kubanga otuuse togenda kuddayo kyekimu. Katonda agenda kusumulula obulamu bwo. Katonda agenda kukwambula ekyo ekibadde kizitooyeredde obulamu bwo. Togenda kuddayo nga bwe wazze. Obadde ng'okaaba amaziga nga waliwo n'erinnya lye baakutuuma. Baakutuuma erinnya olw'ekyo ky'oyitamu. Gwe singa ow'oku kyalo abalala bakuyita n'abakyala si lwa kubanga ki, naye olw'ekyo ekiri ku bulamu bwo ne bagamba oyo yenna abakyala. Olw'ekirwadde ekikuluma ne bagamba oyo kyekyo. Ku kyalo bakuyitaani mugende ewa Nnaalongo ow'ekigere ekimu, mugende ewa gundi Bbango, mugende ewa gundi. Gamba Yesu
leero ebyange bikoma mu mwezi ogw'omwenda ebizaalibwa nga bizaalibwa nange ekyange kizaalibwa nange ekyange kizaalibwa yogera ng'okikakasa abazaala tebafaanana nga ggwe wali olabye omukazi agenda okuzaala nga yeekuniza nga ggwe yimirira obeere ng'omukazi agenda okuzaala ogambe nange ekyange kizaalibwa mu linnya lya Yesu. Tambula oveewo oli ogambe ekyange kizaalibwa. Yogera ebigambo ng'obikakasa. Tetusobola kusinza Katonda ne tuviiramu awo. Ye Katonda omwesigwa Bayibuli egamba abamunoonya bamulaba. Yogera ekyange kizaalibwa, yogera ebigambo nga bya munnabbi. Tandika okwogera ebigambo eby'omunnabbi. Va mu bigambo eby'ekyejo. Toyogera ebigambo bya lunafu. Toyogera kufuna sente za rent. Yogera ebigambo ebinene. Ngenda kuzimba ennyumba yange mu kibuga Kampala. Ngenda kuzimba amaka gange ku luguudo lw'Entebbe. Mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Ngenda kulya amawanga kubanga kigambo kya Katonda. Munaalyanga amawanga mu linnya lya Yesu. Yogera eri abaana bo. Yogera eri amaka go. Lagula eri olubuto lwo. Wabadde omugumba gamba olubuto lwange luzaala. Obadde ozaala abaana bawala bokka. Obadde ozaala abaana balenzi bokka. Yogera ekisa kya Katonda ky'eseda. Yogera ebigambo ebinene eri obulamu bwo. Ndaba yeyeesinze mu katebe naye ate waba anoonya sente za rent adda wano ne wali nga boogera yanguwa olwaleero ennyumba eyange togisulamu. Yanguwa gwe malaaya kibadde kyekitalina sente gwe mwavu naye yogera olwaleero omukisa ogwange guzaalibwa. Siibengako kummibwa. Bananoonyanga ne bampa sente. Sente zinanoonyanga. Ku mulimu gwange banajjanga baleese eby'ensonga. Abantu banajja ne batula eby'ensonga mu maaso gange. Yogera eri obulamu bwo. Yogera eri obulamu bwo. Bayibuli egamba nkufudde nnabbi eri amawanga. Katonda akufudde nnabbi eri amawanga olwaleero. Naye Katonda alagula amawanga. Yogera eri eggwanga lyo. Yogera eri eggwanga lyo. Yogera eri eggwanga lyo eritanafumbirwa. Bakuyita singo era oli WhatsApp group Singles 2024. Kyogera ogambe nti 2024 atandika mumalako nga ndi mufumbo. Sikyali singo. Njogera eri obulamu mu nsi yange ey'obufumbo. Njogera obulamu mu nsi yange ey'okuzimba. Njogera obulamu mu nsi yange ey'obugagga. Njogera obulamu ku akawunti yange. Njogera obulamu ku bisaawe by'ennyonyi. Njogera obulamu mu mawanga ga Amerika. Mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Engalo zino zinaabala ensimbi. Amawanga mumpulire. Yogera. Amawanga mumpulire. Z'omuweereza wa Mukama. Nyingira okulya amawanga. Nyingira okulya Bungereza. Nyingira okulya Amerika. Kubanga ekigambo kya Katonda kyogera era nga kiramu. Yes, Lord. Wanika emikono ogambe kibeerewo ekityo. Wanika emikono ogambe kibeerewo ekityo ng'okitegeeza. Leekaanira waggulu ogambe kibeerewo ekityo. Leekaanira waggulu ogambe kibeerewo ekityo. Mu linnya lya Yesu kibeerewo ekityo. Mu linnya lya Yesu kibeerewo ekityo. Mu linnya lya Yesu kibeerewo ekityo. Kati kubira Katonda engalo ez'amaanyi mugamba Yesu weebale. Haleluya. Bampise kubabuuzaako. Kati mutuule babuuzeeko. Mukama yeebazibwe. Mbagala nnyo mu linnya lya Yesu. Mwebale kwagala mukyala wange. Buli ayagala mukyala wange nange mba mwagala.
buli abeera mukwano gwa mukyala wange obeera mukwano gwange, bw'obeera mulabe we ne bwe mba sikulabangako omulabe wange. Mukama yeebazibwe. Naye ate mwe muli mikwano gyange mwenna, mbaniriza mu linnya lya Yesu. Ekiro ekirungi tugenda kweyongera okusinza mu linnya lya Yesu. Njagala kussaamu ekitiibwa abasumba bali mu kifo kino, abatume, ababulizi b'enjiri, babishop, bannabbi, ababishop okuva e Nabbingo, ababishop okuva e Wamala, babishop okuva Lubaga, ab'amasaza bonna, babishop okuva e Rakai. Mukama abawa omukisa n'abakijjako gwe mwenna mwekubiriku mu ngalo. Mukama yeebazibwe. Mbagala nnyo mu linnya lya Yesu. Abawa omukisa Mukama. Amen. Kale kubako mu ngalo tweyanziza omuweereza wa Mukama olw'akaseera akalungi kotututtemu. Mukama yeebazibwe. Paka ku makya, gamba muno paka ku makya. Tokkiriza mpewo okuyingira, bw'owulira ekuyingira ng'oyimuka. Haleluya ey'amaanyi. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Kino ekiro Mukama yakitukoledde. Olowooza otambulidde bwereere. Kakati njagala kuzzaayo omuzindalo guno wa MC waffe omulungi, tumukubire mu ngalo. Omwaka guno Katonda yatugattako abaweereza betugenda okusinza nabo mu kiro kino. Ate baddembe bw'asalawo batwala mu praise nga mugenda mu praise, bw'asalawo batwala mu worship nga tugenda wa kugamba tubeere nga tuli flexible. Mukama yeebazibwe. Hallelujah. Amen. God bless you so much. Nkomawo. Mugati ngate ogenze mangu nkomawo. Hallelujah. Mukama yeebazibwe. Neba wataddamu amina kyusa ekifo. Twakiriziganyiza neba wataddamu amina okola otya. Njagala tukubire musumba Lilian engalo ez'amaanyi. Ne musumba Katto tumukubire engalo ez'amaanyi. Buli ali wano ng'oli singo, amafuta gatwale mu linnya lya Mukama. Tandikire ku nze. Bannange tukitwale ffe basingo. Haleluya. Amina. Haleluya. Mukusinza kuno wabeewo avaawo n'omwami we mu linnya lya Mukama. Haleluya. Abakatuuka tusanyusa obalaba Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Mwebale kujja. Mwebale nnyo abaakedde abasooseewo. Mukama abawe omukisa. Kale tutandika butandisi nga bwe nabasuubiza. Abaweereza bangi nnyo weebali. Bagenda kutuwa omukisa era bakyatwongerayo. Tugenda kusinza paka ku makya kubanga kyekyatuleeze. Twakiriziganyizza nti anoonya oyo amusinza mu mwoyo ne mu mazima. Kakati tulaga amazima ago ate nga tuli mu mwoyo nga bwe tumusinza mu linnya lya Mukama. Njagala kwongera okukakasa n'okunyweza ebigambo ebyogeddwa wano. Tewali muntu agenda kuva wano nga bwe yazze. Babiri be bakitegedde. Tewali agenda kuva wano nga bwe yakoze eki, nga bwe yazze. Era buli akikiriza Mukama kikole mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Muzikiriza mu kaseera kano ngenda kwaniriza omuweereza wa Mukama. Y'omu ku basajja bw'atandika okusinza, njagala kukakasa nti obulamu bwo tebugenda kusigala kyekimu. Njagala tuddemu tuyimirire, nkimanyi otudde empewo ekuyiseemu. Nedda. Amiina. Buli atudde yimirira, tofaayo. Buli atudde ayimirire ku bigere. Twanirize omuweereza wa Mukama Apostle Patrick Kitego ajje atuweereze mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Kale kampuni engalo za Apostle Patrick Kitego kanziwulire zikwe mpaka ng'atuuse. Psalmist
ono golaba ajja n'akantu ke mu ngalo nze keneesunze aba n'akantu ke keneesunze so tusanze okulaba tusanyukidde ddala nno amiina tumwongeregaleza amaanyi tumwongerengalo amiina okay haleluya okyalina neiba watudde bw'aba mulemu olina amafuta mukwateko musabire musabire buli alina neibawo ng'atudde gezesa ekisawo ekiri musabire buli amuliraanye muteeke emikono nze ndagidde abaliraanye abo ŋŋamba mmwe gezesa amafuta mugatokiza natera okusituka olaba ekyamagero kirabyo asituse asigadde musabire esaawa yonna kigenda kwapeninga temuzikiza abali awo temuzikiza mukama natera okukola amiina kubira katonda engalo ez'amaanyi ndozo kirabye amin haleluya yongerako engalo n'akalulu wazikubyekubye dde yongera okikubira yesu okoze bulungi mukwano wali abatakubangalo lwaki tokubangalo badde ki haleluya yongera ku ddoboozi mukwa akalosa kambuke ekitiibwa kyo yimuka chikuyita akalosa yogerako ku bigambo ebimusuuta yogera wowoyi mugambe mukama ekyoto kyange kikuyita
Uliriza musajja gwe mukazi gwe nze nno olukusandubawa kyofani ali luddawa wonna wetagira akazindaalo nze siinawo buzibu mukama yebasibwe kakati weereza ekkondeere eryo tufuwe ekkondeere obudde tebugenda ekkondeere eryo terinafuyiwa kati ndoza ye musumba kato taata oli musumba taata sikyo ayina ebigambo byabadde ayogera wano nga byamaanyi banaffe n'olugala tululira gamba ye yongera ku ddoboozi gamba ye ayina ekigambo kyayogedde ekikwatagana omwezi ogw'omwenda mukama yebazibwe wali akitegedde awo kati wuliriza omukyala atwala ennaku mmeka okuzaala
emyezi emeka nga tannazaala? Mwenda. Sikyo ekyakikonyeeko. Naye bameka bakimanyi mbu bayibuli byeyita ebibala by'omwoyo omutukuvu biri 9. Temukimanyi? Yimusa omukono gugwo. Gamba ebibala by'omwoyo omutukuvu biri 9. Kati ekigambo bibala kyenjagala ogyewo nnyo awo n'omutukuvu wadde kinene, naye ekigambo bibala kikulu, kubanga era n'omwana abeera ki? Kyanda. Wali akyogedde bulungi, Mukama akuwa omukisa. Gamba ekibala 9. Aha, kati kondeere lwaki oliteeka wansi mwana oliteeka waggulu? Haleluya! Kati nowale wetutera okubeera awo buli mwezi, ndowooza buli mwezi twali tulina okubeerawo leero ku Saturday mu bitundu byawo, naye Mukama ndowooza yakiganyiza tetuliiwo leero, tuliwo omwezi nga gugwako. Mukama yakiganyiza ffe tubeerewo. Kakati terofuuyirawo amakondere. Mukama yebazibwe. Era leero Mukama bwe yakitegese. Yimusa emikono gyo bw'oti. Gamba ayi Kitange, mu kusinza kwa leero ebigambo ebirangiriddwa wano nange nina byensaala. Gamba olunaku lwa leero mu linnya ery'omwana wa Yesu, weebala olw'omwoyo omutukuvu. Gamba olunaku lwa leero ndi muwanguzi n'okukirawo. Ekisembayo kikino. Gamba olwaleero ntandikwa mpya. Yimirako tambulako ebigere bibiri ogambe ntandikwa mpya. Naye bantu mwembagadde muli bagonvu, mwekubireko mu ngalo. Bampize kusinza naye kuno nako kusinza. Mukama yebazibwe. Kati emikono gimuse waggulu. Ngenda fuwa ekkondeere. Naalifuwa ndowooza emirundi 9. Naye buli mulundi gwe naafuwa njagala okole bw'oti. Njagala woganire waggulu ebigambo bino. Gamba otyo. Ojja gamba Hosana. Mumanyi Hosana kyekitegeeza mmwe? Ani akimanyi? Kitegeeza Mukama lokola kati. Kyogere. Mukama lokola kati. Nkusabye ndokola kati. Kusabye ndokola kati. Kati n'abamu kumwe mugamba ate nalokoka. Wuliriza, ndi musomesa wa Bayibuli. Mukama yakulokola, akyakulokola era alikulokola. Kubira Yesu engalo. Abakitekedde bangi nnyo. Mukama mwebaza. Kale kamalirize bwenti. Ngenda fuwa amakondere gano 9. Gamba 9. Buli mulundi gwe naafuwa njagala eddoboozi lyo lyambuke muggulu. Mukama yebazibwe. Baako ne byeweebaliza Mukama Katonda. Ojatandika woogana ekigambo Hosana. Gamba Hosana. Kati nga bw'okuba engalo ezo omwebaze, kubanga nze sijja kulima nnyingidde wano n'empulira nga abamu bumwatodde dda ebyamagero byamu. Kale yimusa emikono egyo mpagimkwala. Kati buli mulundi gwe naafuwa njagala wogalye waggulu. Basefu ne bannyabo sikwegayirira, sikusaba, nkulagidde kikolere Yesu, kikolera ab'enjuuyo. Ekyo emikono ekiri waggulu ogenda kikuba nga bw'otagikubangako. Tutandika buli mulundi gwe naafuwa ng'okuba waggulu, ng'obogana Hosana, nga bw'okuba engalo n'omwebaze kyonna kyoyagala okumwebaliza.
ekisembayo ogenda vaako mu kifo ekyo tuli mafuta gabalomu. Haleluya, nga bwokuba engalo ezo banaye mpulira eddoboozi eryambuka waggulu mu maaso ga Katonda mwene.